Christian Focus Center wano mu ggwanga abikulidde abakkiriza emiziziko gye balina egibalemesa okutuuka mu magenda gaabwe. Bw'abadde abuulira mu kkanisa ya Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi, omulabirizi Kiganda asoose kunnyonnyola abakkiriza makulu g'amagenda n'oluvannyuma n'ababuulira omulabe w'amagenda gano. Bono abalogo abalala bonna basaaga busaazi. Omulogo akyasinza okubeera ne capacity asobola okwogera ebigambo ne bikwaffectinga. Asobola okulangirira ebintu ne bikwaffectinga. Omumanyi si neighbor, si nabbi obulimba oli gwotya. Si musawo Muganda, si musawo mu Tanzania, si musawo Mutoro, si muna Kenya, si musawo Munyankole. Nedda, so oli afuwa emmendi ku muliraano. Omulogo ali most effective, the most effective witch who has the capacity to bewitch you and distort your destiny is no other but you. Gw'olimu ebigambo ebisobola okwesaanyaawo. Ono akinogaanyiza nti omulabe w'omuntu amulemesa okutuuka ku ebyo by'alina okutuukako mu bulamu ye muntu yennyini naddala ng'ayita mu lulimi lwe. Ky'obeera akamwa ako baakateekamu obuyinza, olulimi lwo luliko obuyinza obuyatula ebintu ne bitonda. Olulimi lwo lutonda abamu mulukosawe kubanga temumanyi. You don't know how dangerous and how effective your tongue is. Abamu mulwekozesaako, abalala mulukozesa ku baana bammwe. Olulimi lwammwe mwana akunyiiza bunyiiza kubanga yasomye bubi. Siringiza emitwalo 25 gye wawa ku kindergarten n'olaba nga gigenze nnyo n'onyiiga nnyo n'ogamba naye ddambo lino, ddambo ggwe oyonoonye ssente zange. Otegedde ky'oyogedde? Otegedde ky'ogambye? Mitwalo 25 kati ogigeraganyiriza ku value ya mwana omulangiriddeko okufa. Ddambo ggwe omuyise eddambo, olangiridde nti mu nnyumba yo olinamu omulambo kubanga yasize sauce. Omulabirizi Kiganda bw'ati alabudde abantu ku bigambo bibafulumya naddala nga tebasoose kubirowoozaako, ng'era bino bibafulumya agamba nti bye bibasiba n'olumu. Mukama yali mugezi bwe yamala okukakuteekamu n'amanya nti kaakabi nnyo, kalina potenso nzibu nnyo, n'akateeka mu sseŋŋenge omweru kwegamba nga bw'oba onookakozesa osooka kuggulawo sseŋŋenge ne kayitawo. Byebyo ebikondo by'olaba, ebyo bikondo bya sseŋŋenge bikuli mu kamwa, ebyo ebyeru ebyo baali babetaddemu nti tirumala googera gw'onoggulangawo. Naye ate abamu ku mmwe mulinga gy'olina ebikondo tebikyalimu, bw'oyasama oyogera by'osanze. Abamu mala kwogera n'ojjukira, omala kwogera n'ojjukira by'oyogedde, abamu n'okwenenya ne weenenya ne weetonda. Omala kwogera n'olowooza. Wangi songa baakugamba nti muwulirenga naye mulwengawo. Si kyabawulira abalokola abazze olwaliro, muwulirenga naye mulwengawo. Okuwulira kuyingirira wano mu kutu. Okutu ko tekuliiko luggi, kwa ddembe okuwulira ebirungi n'ebibi. Eno dish baagiteeka wano, gamba dish eno. Kyo kisatellite ekyo ekisowaani. Kino ekisowaani kye baakuteeka wano kyaddembe okusika buli kyekyagala ne kiyingiza. Naye obuvunaanyizibwa busigala bubwo. Eno dish bw'emala okubisikayo ku satellite n'ebiyingiza wano ebibi n'ebirungi, obuvunaanyizibwa busigala bubwo okusengejja by'onooyogera ne by'otooyogere. Naye abamu ku mmwe emimwa gyammwe gikolera ku sipiidi y'emu n'amatu gammwe, sipiidi efaanagana. Kiyingirira muno, kiyingirira ne by'otannategeera obyogera, Lumbuyo olugamba nti kabaka yafudde nga naye wenyini ogamba nange omulambo nagulabyeko. Ono era ayogedde ku ngeri omuntu gye yeeremisaamu okuyita mu bintu eby'enjawulo omuli eky'obutabeera na kukkiriza. Bimaze okuzuula 8 nga bino birina obusobozi okuhindalinga destiny y'omuntu. Ekisooka kye tukuteeka wano ku makya kibadde lack of faith and faith without action is faith without action. Those two bikutte ekifo kisooka mu kusiraanya abantu, okusiraanya amagenda gaabwe, okubafuula balugojamye, okubafuula bafeeriya, okubafuula abaalemwa, okubafuula abatagasa ne mu maaso ga Katonda. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.